Leero nga weemiima. Nkole ki? Wazira. Sente tulina. Sente diriwo. Sente diriwo kasita omwezi guggwako. Sente ziba weezi. Anno sinnafuna. Tuba tetufugika. Kampuni ze tukolera. Zisasula mpola. Sooke tuyiseewo David. Olwokutaano. Tunule n'abantu bagambe. Olwokutaano ojja kunsanga mu David Lutalo. Yo muyimbi gwe twasigaza ayimba ennyimba ezirimu amakulu ezitawemula ate nga live ye enyuma. Ng'owulira ng'akuyimbira akayimba n'okafiiringa nze no David ndifaaniwe namba emu. Ale wandibadde namba 2. Siri namba 2 ba namba 2 ayinza ogamba oba nneme kugenda naye namba emu tamiisi. Maama so ajja kunyiiga. Otya. Anti ye namba emu. Abere namba banamba emu basobola obba abangi. So ba namba emu y'omawulire. Kati nawe olina woli namba emu y'abafaani. Naku z'omwezi nga 20 mu mwenda. Lugogo. Friday no. Fe tugenda mu David Lutalo kubamanya gy'olaga. Bagenda banaazaako nnaka. Asooka tuyimbire zikapaapaala nze kayimba kesiza okwesunga ennyo ke nali njagala ennyo. Omukwano gwo gunsitula ninga mpumbu ndi mu omwana yalina lyrics ennungi. Alyoka atukubira ne zikapaapaala. Tuve mu zikapaapaala atuleete eno muzimanya. Tuve muzimanya tudde mu kabisi kantagala tudde mu nkwagalira ddala naye nonze ndifaani wadda. Tuyimbiremu. Munange nonne kawomba nsigadde mu banka. Remix. Bambimanya kabisi kandagala. Kona tukanya tuwomerera ngenda kukuzimbira ennyumba nkibunye eminyolo. Agenda misingola kutano genda mu kivulu kya Lieni Sikini ekyamusaze. Alinda enkwacho festival. Naye bwana olwokutaano mu Nnyambe bwe mundaba temunneeraganya. Ogenda kubeera mu VIP. Ndi watebo naawe temunkuba nnyo malusu. Omanyi obeera mu kivulu bamanyi okwetaalirako ne babanga ebisowera bya bbulu. Lwakuba budde bugenda babwakiri bw'oyambala shades oba oli off. Naye nandizitadde ku saa akunja Samira. Temujjanga mundeekanira. Nzizenga muwagisi. Fan. Sizenga munnamawulire nzizenga fan. Kale. Olutalo lwagunja. Ogenda kugenda mu David. Tonyo omwenge n'ogangayira. Bookinga lumu n'owa boda n'akuno nasigenda kawempe. Najjako mumajeera. Nvaako. Kiwedde ekyo. Olutalo lw'okusanga wa. Olwa entalanti nyingi. Tusooke na luno olwokya. Olwa Sheila ne. Luli tetugenda lukwatako. Luli anti muntu oli muntu wange. Era muntu waffe ya. Era ayingira omuntu wange. Twandi luyingiddemu. Mbadde ngenda bavumira ekyo ekikazi ekyeyerusa. Oba tukivumemu. Tukivumemu mose. Tugenda kivuma mawo nga tumaliriza. Oli muntu waffe tuli team badge tusamu kwotako. Tugenda vumona eyeyerusa. Mbalekerawo n'okweyerusa naye abakazi bwe beyerusa obwongo baba tebakyalina. Mbulu mukazi yeyerusa. Ennaku zino muzaala abaana nga mmanyi mubazaala at your own risk. Omwana nze simene kizaza bakazi. Omwana ataliko matanti gagano gagenda mu sponsoringa. Ozaala bwaki. Ataliko royo milk. Ntiro agatungununa. Eno royo milk olabika bw'oteekamu akannyo guwooma kuba gali salt. Oba bagajja maziga. Ba ku matagali yene. Bagajja mataga. Tuze ku lutalo ash. Olutalo. Sheila ne bawe ne oli omuyayo omufere gurunedi. Ndabye ate gundi ayambudde omwana. Nani musobya? Olutalo luno omusobya kituufu sigenda bayo amanti nabaddeyo. Naye okusinzira buli gwe nnakwogera naye njogeddeko ne Sheila. Njogeddeko na waliwo n'omuvubuka eyabadde yankubidde. Ne njogerako ne Rickman. Gwasi nayogera naye ye mufere. Naye gurunedi tukakasa ebigambo binene tandika olunda obumyu. Ate yajja ne myuye. Ayekerawo okuzunga ebyo ebitategereka mwavu munaku talina kyalina atankula entalo atamala awayiriza ebigambo muwulidde ekisooka ye yatankudde olutalo. Atya. Ye yagenze ku tebo y'abali kubaze mpulidde abantu bangi ne Sheila yennyini ono ye yalumbye tebo y'abali. Nakwata ekipa n'agikuba Rickman. Ng'amukubira ki? Yali ayagala Sheila amuteekemu ssente. Leyira. Olowooza ebya bulunoke byali bikomyawo. Ali bagamba gundi Rickman gundi ani? Gurunedi. Kali kamere ka Sheila. Nedda. Sheila tayagalangako bwa bumyu. Akamyu yajja nako buzi. Mwaki mukalemerako? Amazima matuufu. Sheila tayagalangako ku gurunedi. Naye gurunedi abadde nga potential investor ng'ali awo ayagala bamuteekemu ssente. Nedda potential investor yenno Sheila. Abadde awo nga bw'olaba kali keesiba ku zzali.
Yamuyingira n'akayi. Zalina. Teyalya. Bagaba yalya. Grade za zali ate siza grenade. Bambi Rickman bamukubye omumwa sigwe munene. Moze katubadde bamazima. Ebbanga lolabidde ku Rickman. Simulabangako mu lutalo lumu. Si wantalo. Anti alina ow'entalo gwabeera naye. Anti labayo. Labayo. Nono mwana Sheila wantalo. Wantalo yes. Naye olutalo we bagamba ani yatandise olutalo. Yavudde ku tebo y'amaze okunya buhenesi bwa layisi ajja ku tebo y'abadi. Azunga. Ne chupa n'agikupa bwati n'asala munno omumwa. Kati oli gundi naye Rickman. Ono bwe yamukubye naye n'akola ki? N'afunya n'amukuba ne bwembanzi. Nawulidde odi egamba. Nkawulidde waliwo odi. Mbuba mumenye. Nti bannange Sheila lwaki mutende. Oginaawo. Soko gizannyemu. Erinnya lyange ne Rickman. Yannudde okugulu n'omukono ate ne mmala n'enzirukawo ne ngamba amenyese omukono mbuba mumenye omukono n'ekigere kyokka ate yali mu kudduka. Uno mungu mwagala kunzita lwakuba nti nakudetingako Sheila. Munnange nange saayagala Katonda yatusinkanya kyonna kyabaawo lwaki mwagala okunzita nze famire yange ngirekera ani mama wange mulekera data wange mulekera ani famire yange ngirekera ani lwaki mwagala okunzita sibalinaako obuzibu lwaki muba mumenya okugulu n'omukono lwaki mwagala okunzita muntu nze nzenna mwadde munzitidde omubbaala mwana kyenyo naye munkubira mulina abayaaye bantiisatiisa nti mulabira mwena kunzita munaaba ne mwanda omunyamba bagala kunzita wow. Kati no babimpeereza nga baagala nzire side ya grenade naye already nze nabadde nfunye side zonna nze seekubira ne bw'oba ondeetedde obujulizi bwo waliwo yabinsindikidde naye ngenda funayo essimu ya mawulire mulekerawo okumanyira essimu yange n'essimu yange enabba yange personal phone si ya mulimu naye nga grenade yatandise olutalo ate amala mbusima bamumenye okugulu ate n'amala n'adduka. Grenade lwaki akola effujja eryo? Luli bamukwatira mu bikomera. Bwe yatamira n'agenda mu bikomera by'abagaga ne bamukubirayo nga balowooza mu oba azanga. Ne bamugamba asaazanga bw'amalaya bwe bumutawanya anoonya sponsor. Olaba abasajja banene mu mawulire abasajja abasinga nze nkubuulira mazima va ku baana abakoze amanya gaabwe ne ssente babebe kuulu bakamiliyoni ba Bobi Wine abo already bo balina ssente zaabwe naye bano abaana bakanya migongo. Bano ba grenade bali ya mu voice bani no wuni. Kitanda kye kibayimiriza onakola bulungi mu buliri ofune video. Banya buli kibasanze. Kati baba ina kunoonya abakyala abakulu abagendo bateeka mu ssente. Oba ba girlfriend abagaga bana bateeka mu ssente. Kati ayagala kwesiba ku Sheila amuteeke mu ssente naye Sheila ye yamuzira. Mulimu omusajja gwotunulira nga si type yo ne bwakwanira omwaka. Grenade nakoza akabudiya. Grenade mukwano ne bwaba yanteeka sinaje mulaza. Lwaki bakakabudiya tokagala. Sinaje nkatwala. Yenna yakola obunyama alinga asitula amataffaali. Babuyita boloddoli. Bono batema ku gode komiti. Alekerawo olugezigezi bagende bakole bana bavubuka ekibaleeta mu ntaleezo. Butaagala kukola. Besides being an artist, mubeeko bye mukola mugende mulundo yali alundo. Yajja ne mmyu. Kamiri bambi namuyamba namuga jangu. Amata g'obumyu ga bbeeyi. Ekikopo kimu eky'amata ga kamyu kya 13. Bakakama batya. Babukama buza grenade. Babukama obumyu. Grenade yakoze obi kati olabe gerase bakwata munne mu bulago. Yamukutte mu mwacho bagende bagulewo ne keso gw'omusango munene. Bakikwate bakasibeko. Obwo bwana bumanyira no manyiro bw'obusiru. Bakakwate bakateeke ku alimanda. Kagende ekitala kamanye ebikubye Kampala. Kabereyo kumala ebbanga kafuna ogwa kyakiri. Bikuŋŋaanyiza omuntu bamuteekako omusaayi.
nga babinunyemu omusaayi bafunamu payinti y'omusaayi ne baguteeka ku mukyala asaaga. Gwenno naawe okitya nnyo. Gwenno okyasaaga. Ekikubo ekityo. Abayimbi mulekerawo okwana abakazi mugende mukole. Abayimbi bonna abasajja ze lisiti yonna. Tuba tuli awo Brunoke tuba tukyalira Brunoke. Naye Brunoke yajoza omukazi. Naye Brunoke byakola zeno mu kusooka n'abadde ndi mabegawe. Lwaki? Kati yamukwata mu nsawo. Bana abakazi abajje mu bakazi mu abakulu mufune bajjajja mwami bannammwe. Mufune bakulu bannammwe mukulane babiri. Nayo gana saka kano ka smart wire. Ayinza n'okuba namuwulira agamba Brunoke functioning edakiika 2. Ayinza okuba nga ebisambi bye byakwata. Nedda bw'ogamba dakiika 2. Lwaki Vanessa naye yagamba seconds? Yakamubuuza. Yawuguuka biki? Yabadde ayagala dakiika mmeka? Nedda nange mbuuza Vanessa lwaki ye yavayo n'ayogera ate nono n'ayogera kitegeeza oyo omwana yeetaaga mu kalubalula. Tubaga tugamba golola busungu wano bamwisaamu amaaso. Brunoke gundi omukyala yabyogedde mbuserefuti kumanga talabye ku notice z'abazungu. Akola atya olwo? Mbwasooka kulaba ku by'abazungu n'alyoka ayimuka. Aziraba atya? Oli yagambye labayo. Oli yabaddeyo kula terazi. Aha wuyaze. Yona agenda tuwa info mu. Anti yabaddeyo. Yabaddeyo. Motoka agirese soko muyite. Soko muyite. Sandra. Sanja. Soko je. Yiteno. Yiteno boti. Yiteno. Sandra Sanja. How are you baby? Kyabadde kitya kula terazi. Ani gwo kwatanga talina adika lipstick. Nedda wano ogirire ne sima teekako. Oba yagala lipstick. Eteekako. Olwo tugenda maaso. Kandabe. Tugenda kyabadde kitya? Mala kulaba antu. Anti tuli live. Oli okay. Tuli live. Siri okay. Abantu mbagambi. Munonye nga bamaze okunkola. Anti tuli ku show tuweye dakiika kale 2 ogende ku show. Bamala kunteeka ko lipstick eno face si egenda mu bantu. Olimba kati eno yesiibwamu. Eno yesiibwamu. Oyo ni exclusive yonna. Okay. Ogenda kujja. Ekyana nno kino kigizo kyawe kyaddusaddusa. Okirawe ekibiteggula. Agenda kukola. Kyambadde akaduresi. Obadde ngamba. Gundi Brunoke golereza abantu abo. Lindako. Abakazi baako abantu ababazanyirako. Gwe n'ogira dakiika 1 2 3 tugenda. Ogono musango. Guba women touch. Brain touch. Siyoka. Gundi. National touch. Musango nno munene. Nnyo. Parliament eteesa kubiteesa ebitakola. Bateesa ku kino omusajja alina functioning dakiika mmeka mbuli. Ekyono nnyo 10. Kwambula mwana wa munnajje kakalega kati oyo omukazi akalega kayambala kanene. Omukazi ebbere ddene. Wadidizaayo. Ayambadde ekipale kiringa kya woodi. Ate n'oyagala bakola eby'abazungu. Wenna wazika. Alinga ekibira ky'abaddo. Tusooke tubale dakiika ezebbiri. Ze bagambye za functioning. Kisi yaliko. Kweri. Etuta seconds mmeka. 3. Kati agenda direct. Lachalale. Bwamugamba nedda. Azamuga anti bw'akyuka ngagira pa. N'okukyuka pa. N'okukyuka pa. Semanya ba missionary. Tali musajja atakola wa missionary nga asukeze dakiika 2. Naye wadde missionary mulimu abasobola missionary na mulimu abasajja be batuuza. Ate kati obuzibu obuliwo. Brunoke. Mbu aina gundi mala magambo forest. Banna. Teyemwa. Na yegu. Mutulanga nga. Wa bujama. Ayagala siba dre. Nga atembo ayagala okuba mukano nonako nga nuna sweet. Avale biviri byo. Asokola bisikole na buti. Bana. Bino bichokule bino bigudi. Waliwo ice cream biri bwe bitibaka enjuju. Kibinyo. Ate n'amala n'akuba akayimba. Nakulyako. Ne Brunoke. Association y'abasajja emutuuze. Luli yali ayagala kunsiba naye njagala aveeyo kalagamenti ayagala kunsiba nze abyogedde. Namuwuliranga ng'ayogera mpola. Manager. Omuwala ngenda musiba oyo. Naye njagala leero ajja nsibe mu butuufu. Nzikiriza tobaako warning gy'okola. Tutuuke ku poliisi. Oba omukazi yagamba nti omala dakiika 2. Tutuuke ku poliisi. Oba omukazi yagamba nti oli Sahara Desert. Omukazi yagenda okusiba.
owayiriza ngampayiriza yagamba eddakiika emu yayogedde mwe nawe yagambye ebbiri ziri zaali za romansiya ayimba kana kaviri mbuziri n'ebiviri ng'ebisaanyi abasajja mulimba nammwe banna lwaki omukyala teyagendanga namutereeza nedda nalabye munne ng'agamba munamuwulidde mbu nedda ako mulimuko okwata musajja n'ogenda n'omutaba mu kinabiro n'omugaala we ono n'otandika muwenjula abeera bise nnyo n'atafuna budde butereeze ate waliwo n'ogwogamba jangu nkusale n'adduka oyo ekatanaaba jangu omukazi ekyo kyeyayogedde Bruno ke yeetaaga kino ekikomola obumuli kimakansi obeera kwa oba luso oba jambiya kubanga kati yo sheva zirizo mmenyekerayo oba ogambye nti ewe Mabira Forest budongo osikamu mala magambo osikamu ewanga majegere esigula omuti naye ekirugundi kyako ate namulabye agenda mu kooti aliwa bali bwe bati omusajja bwe yavuddeyo n'akola akayimba kannakulyako n'oli n'avaayo n'agamba agenze mu kooti n'agamba nti yakozesa ekifaananyi kye nga takkiriza then n'omusajja n'avaayo naye mbu omukyalo oli yamuswaziza mu public n'agamba tamalaako waddakiika 3 naye Bruno Kebe byokola tebiriiyo kati omulamuzi bw'agamba tuyingire ekisenge tulabe bwe ziba eddakiika 2 ne bakusibira obwere ate bagamba abasajja bw'oba tomalaako kanzire kusaidiya mukazi munakwagala oli abadde kubajjambo yaki kanzire kusaidiya mukazi munange omusajja bw'oba tomalaako tulina golola busungu newaddeyo Bruno Kenoonya mumugulidde golola busungu jimpe emitwalo 5 ogenda giteeka ku simu teekako Bruno Ke bagulidde golola busungu amunone bamwesigako bwesizi amusiige ku kintu ogenda onaatero tumala tumugulireyo ne money power oyo omukyala bakomewoko muleefu tatte muntu teekako nedda at least ya ne bigiji n'amayirungi gakola gati afuna amaanyi g'ekisajja tosobola mwana wa munno kweyambula najjako engoye empitirivu alabika yagira namulire gwe n'okola eddakiika 2 ne yeetya gateeki g'abasajja abafumbo n'abakazi Buludokoli mubi Buludoko swaziza ekitiibwa ky'abasajja kaakati nno nkitundulamu ng'omuwala muganda wange n'olyoko omulumi abooti ate olaba Buludoko simanyi lwaki wali omuwolereza gwe wali ogamba mbu bapimira wa mbu balina eddakiika kwe bapimira n'adde nga mbu oba omukazi yawuguka naye eddakiika 2 eddakiika ziba ziina eddakiika 2 zimala kalega kokka nga okasumulula simanyi yagwanga ku buliri ng'ali naked simanyi nammwe mulimba lwaki mukola ebintu ebyo nammwe Bulunoke kikyasinza okuluma ensonga zino njagala pulezidenti azingiremu kityobola eddembe ly'omukulembeze United Nation yuna bayingiremu kino ekintu kibi nnyo kiraga nti omwana wa Afrika omusajja aweddemu amaanyi oba gavumenti etuyambye okolabayo nze ngamba gavumenti kyebeekola eteekawo ekibiina nga kyo kyamaanyi ga kisajja tuve ne ku byokulya by'abazungu kati tubiwere baga badde ku munaanasi Brunoke buli sawa mulaba ku Middle East alya nkoko kyolina kulya gyo byonna nakati okomyewo amaanyi g'ekisajja kati labika ne sayizi ntono atuuka mu buliri n'atikamu n'ekirala nayingizayo n'ekigere atandika okuziikaziika buli gye bagambye afune mugezza agende ate kubafu kubaako eddagala mugezza simanya mugolola busungu zonna zibaajo sinnakatwalayo kali ono layini Bulunoko olimba bambi osaziza ekitiibwa ky'aba kisajja bonna gwabadde ogamba muwolereza naye ate nkubyemu eddakiika 2 ze bannangenza osanga bano bannakampala balina amabeere amanene bw'omalirayo ennywanto ng'eddakiika 5 w'oligire eno ku lefuti bw'olizaako bwoti omukazi oyo yeetaaga lwanirira ddembe lye omukazi si ye munene womuweweetera yeetaaga namulawo si yalina ebibiina mukazi wata Bulunoko olimba ozanyira ku kitonde ekikyala naye ate abafunisa atya embuto mu bwangu obudakiika 2 bukola alabika omwana oyo yali yekuba akasabbuuni ebyo bintu bijja nnyo ku nze kasaba baŋŋambye embu amala kulaba
noodles nange omukazi bwe yagambye bw'atuula waati nayimagininga naye nze Bruno K by the way nze ndifaani nnyo wa Bruno K njagala ennyimba ze nze kyembadde njagalanga ku Bruno K kyeyandikoze yandisirise yabadde teyeetaaga kuleeta kayimba however kayimba kalungi naye nga ye ekisooka mulimu ebintu byotunulamu neyeteeka mu position nti oli omukazi agenda muzaalira omwana ekirungi naye alina omwana ate omwana gwalina mwana wa buwala bano abaana bagenda kula bagenda sanga ebyo bintu ku social media gamba naye taata wange bwati bwe yali so nze mbadde nsuubira ono omukazi bwe yandiyolesezza obusiru obusemba kuba n'omukazi si musiru mulwadde tosobola ku exposinga taata w'omwana gw'ogamba nti ndi lubuto lwa Bruno nedda labayo lwaki mbuuza okwagala abasajja abasudani abamala essaawa namba kati ono bw'aleeta eddakiika z'ebbiri ng'olaba alinga ali ku n'olyoka omusajja peze kati abadde ayagala amale ku ddakiika mmeka 10 yabadde amutaddeyo omunaala nti gwayagala ossangayo oba alina golodi nti ali mu musima naye ate sigwe gusoze Bruno K lwaki buli gwafunisa olubuto bakomakaza abayomba buyombi laba bayomba buyombi tufunire emmere jangu naye Bruno K alina keesi eyo yes gwabadde amuwolereza mbu omukyala yali alirwedde ayagala kweyambula omukulu ng'akooye agenze kunaaba genda muwa golola busuulu funa emmere awo nteera akakaceera akatooke saagala bingi nze byonna babiteekeko ate gwe manager onaalya ki byonna mutooke muceere tebantirako kawunga nalya nnyo akawunga nange sirya kawunga ate enkoko nkoko njiridde nnyo wiikendi nze bampe ebyo ejjo nakubidde essimu nga tuli ewaaluna palasa akunoonya anoonya amazima nno agakunkwana anti bato bagitegese naye wabula banaye nange endabye ennaku buli wamu mba nina ojegererawo bampe sente ngenda mulaba olaba mbadde nkyagamba Bruno K tava mu misango egyo omwana eyasooka maama we yafa ntalo ewokubiri ntalo n'owokusatu ntalo kati kikyuse tekikyali fana abasajja mutandika olwadde olwali lubaawe respectinge nga abakyala yes kuba omuwala w'omugirayo gy'omuggiza ate nga yakuteekamu ne sente bannanga ate abasajja nga gwe bateekamu sente mbadde mbasaba mbeere bapawala buye Bruno K buli wabeera labayo Bruno K buli wabeera ababwaki okirabye sooka okiteeke ku liiso bakirabye kitangaaza awafuna waatangaaza yakoze akantu keetera okukola embwa nti yagambye baby allowance anti ffe abakazi ffe tubikola ne mugamba baby ka allowance tekannatuuka ku ssimu Bruno K afuna obukyala yeeteekeko obukyala afune atandika osabiriza olwadde mukyala musajja kyasaba ez'amafuta ebimizibizajja bannange mutulekera ebintu byaffe abakyala ffe tusaba amafuta n'akalimi kagojja mbu n'akalimi kagojja nga lwaki tekagwa lwaki tekagwa nga naawe wennyini wagwa eddakiika 2 n'ogwa n'akalimi kaleke kagwe kakooye sagala muyingiramu nayo olimba Farida bino byeyawandiise byabadde bituufu mbu Farida yawandiise nze sagala sibimanyi bagee mbu Farida bamuwaayiriza mukazi nange nakire mbu Farida yagambye mwamma zaala binuko omukiri atuuka mpumubi bamuwaayira mukazi watu Farida mukazi w'amagezi nyo tasobola kuddamu ezo ntalo zitamukwata naye gundi asusse Bruno aye n'abakazi batandika omwewala olabye Bruno K olusooka ate tugenda kufunayo wookuna mbu waliwo n'ali olubuto lwali ebusoga n'abasoga yabalumba naye oyo tagenda vaayo ayimbira yaani tagenda vaayo anti buli wayagala okuva baba omusaadda kamuleke omusaadda taata wa mwana ida baba tudde ku gurunedi kati gurunedi omwamagezi ne Sheila kyakoze ekyokwambula kanyama tekibaddeeyo nga lwaki tekibaddeeyo nze ng'okuba bange n'omwasoma ne sikwambula ate kanyama agambye kikaya kigambye bw'omukulu akiri ebisiyaga omukulu agenda alya buutu bannange nno ogwo omusango nno munene nga tuvudde mu lwali ogwo omusango munene pulezidenti w'eggwanga yagaana ebyo ebintu twagala mukazi ku musajja kimuleka sekisi w'okunsa temugende ku sekisi owulire we gyabika emipiira sidde emipiira wadde Bruno K abanyiiza temugenda mu bisiyaga ojja funayo omuntu akola akola funeeyo abakola temugwamu maanyi ng'ogudde ku Bruno K ojja kugwa ku mulala bw'oba tonnafa teweevumansi ku musambi w'omupiira ojo mukazi ono yakotoga kibadde kyetaaga omusambi w'omupiira bali bakuba bazibu andi kati olaba hafu y'omupiira weggwera abo basambi w'omupiira andi kati nze abaguza kagolola busungu kazibu
golola busungu essaawa egi omukazi negolola obusungu yena andi kati agolola najjamu n'obusungu ate omusajja aba mukambwe nnyo buli woogera nze nkooye okoowa ki kyuka mami laba nno bwe mba mbasaba ssente temubasaasira abasajja abo batukyusakyusa bwagamba ati kyukamu mami kyukamu mami banga ateekayo net oba atya banga akuba ensiri mami banga yerabidde eggwanga lyolimu n'oba otya naye mwana gulunedi ate tava mu buvuyo tetugenda kukkiriza buvuyo obwo oyo gulunedi nakusiba ekisooka yassa amateeka ga Uganda namuwulidde omuvubuka ngamba nti mbwambwamulya ebisiya naye babadde bakakamukake nalabye bakakamukake tebamukase ani yamugambye akyogere obedde tolanga gundi amukaka ani yakimukase yamugambye yogera bwoti ne bwoti yamuwadde script gulunedi yiga okwekolerera oba si ekyo akole kyagende online dating afune ebizungu ebikadde wangambye walabyeyo dating empya ngimanyi ati ngambye afuneyo ebizungu ebikadde waliyo ebizungu mbw ebikadde agende afune kinnuma nnyo abayimbi no bajja fira mu bintu ebyo muze radio agenda kufa lwebyo AK47 ntalo n'omusango poliisi yandiguyingiddemu because munene tosobola kukatisinga yamusaze ensingo anaye kyembadde ŋŋamba bw'eba ekicupa eyo teyasaze mumwa nga yasaze bulago singa we tuli amanyiyo singa okwatala okugenda oba wali akumanyi nti sala ennyama teekako ennyama teekako emisito simala teekako obuugi fe twagala buugi buli mu mata ani yandalira bisiza Shira mu Gomasi mukazi wattu si keekeeruka mami wamulabye mu lutalo kabadde nze omukazi oyo kyemwagala ku Kashira kyekagalako nga kagadde kaagala kayiriddewo omusajja omuli my boyfriend afuka my boyfriend bakazi mwagala abasajja bammwe sebo gulunedi mbw amwagala mu birooto bw'aba ayagala okwemazisa ng'alaba kifaananyi kya gundi kya Shira alimba akasajja kamulya nedda tekamulyangako naawe nze Shira kyemumanyiko taswala abantu bamulidde abapositinga bonna bagodis plan obajjukira bonna abantu baabapositinga kakamulira muko takagalangako omusajja gw'otayagala tomupositinga lwaki tomupositinga lwakuba abaana b'ennaku zino bayonoonye ne laavu nze omusajja atampasa ninza okupositinga bwonkyawa ate nyonyola oli aŋŋambe ate oli gwe wali opositinga nedda sipositinga nkwagala mu mutima oli wa mutima bw'oba oyagala obeere wa public mpasa naye nga toli wa public so tompasiza oli wa mutima katubeere mu mutima mu mwoyo katubeere mu mutima mwoyo ne mubiri nga 29 tugenda wa David Lutalo munaluweero kangeje Nalongo concert naye tetwagalayo bafujjo security Uganda police ekivulu tight security tight okuyingira kigenda bera mitwalo 2 VIP mitwalo 5 nga taseddaga ababugabi era agaba bugabi kubanga ku David Lutalo level gyali kabali talina gamba mitwalo 2 kibadde gina bera mitwalo 5 ordinary naye naku zino gubayisa mukabu mutebo milioni 3.8 ne luti onoonya wotandikiro sala ebigambo naye ne bw'omunsibako naye mulya ate si musajja kalabikana bulungi ate awunya bulungi akaguulu ani David Lutalo badde simanyi badde oyagala awunya bulungi tomusembererangako daba kino ekizungu kiringa gundi alinga bino nombushyo kinyo bye